السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين نحمده سبحانه حمدا شاكين الذاكرين ثم أصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث إلى الخير دين صلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. درس بنقبع علمي في مقام الأول أقلا ونقلا وقال الأحاديث تقول قزوامكم مسألة بإذن الرحمن أتشاتام وليكون سلو سلو نتولي كتب الصفات الفعلية ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyebikolwa Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda nabyo baganda bange bebitiibwa. Mulundi ogwasembayo mu darusu yaffe ya aqida twalaba Allah subhanahu wa ta'ala okwetenda n'okuba nti aseka oba okusanyuka oba okusiima. Tugamba rida okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala bimu ku byengeri ebyebbeeyi byawa abaana Adamu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wasiima omwana Adamu ebisigadde mu buwangaazi bwe ku dunya ne ku akhira banguwa kubanga ffenna tukolerera Allah subhanahu wa ta'ala kutusiima. Kyova nti basahaba ridwanullahi alayhim Allah yabasiima n'agamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Tugamba okuseka oba okusanyuka kweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala era enseka ya Allah subhanahu wa ta'ala teringa y'abaana Adamu. Tugamba okuseka kwa Allah si kwa mukyalawo ng'akulabye, okusanyuka kwa Allah si kwa kabaka ng'alabye ku bantu bakulembera. Okusanyuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekufaana kusanyuka kwa kitonde kyonna kubanga mu Qur'an al-Karim ne mu hadith mulimu ebyokulabirako ng'abaana Adamu babitwala mu ntegeera ndala oba Allah subhanahu wa ta'ala byabasukkulumizza wabula entegeera yaffe n'ebitegeera mu mbeera etali kiki etali ntuufu. Mathalan Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yassaamu etteeka erigamba nti yawma natwi as-samaa katayyi as-sijilli lilkutubi. Allah olunaku lwagenda okubanga eggulu alizingako ng'omuntu w'anaazinga oba n'afunyaafunya olupapula lw'ekiki lw'ekitabo. Ekigendererwa mu Allah subhanahu wa ta'ala okubanga etukubira ekyokulabirako abaana Adamu bategeere likay nataqarrab bil ma'na tusemberere eri okutegeera ne Allah subhanahu wa ta'ala kyakola ki kyategeeza. Ekikulu si lupapula era ekikulu si ggulu. Ekikulu kulaga abaana Adamu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti gwe nga wonoofunye oluki olupapula nga tolina maanyi g'okozesezza ga njawulo. Allah subhanahu wa ta'ala afunye eggulu mu nfunya gy'aba ayagadde. Allah n'agamba nti katayyi sijil lilkutubi wa fi qira'atin ukhra mu nsoma endala yawma tutwa as-samaa katayyi sijilli lilkitaabi. Allah lwagenda okubanga azingako eggulu ng'omuntu bw'anaazinga olupapula lw'ekiki lw'ekitabo. Kategerekesibwa kade bantu. Naam. Leo tugenda ku sifatu al-fi'liya za mbeera bbiri. Ekisooka ye sifatu as-sawt. Sifatu as-sawt. Allah alina eddoboozi ng'eddoboozi lya Allah subhanahu wa ta'ala liwulirwa gw'aba ayagadde alikole ki aliwulire. Kyekyenjawulo ekiriwo. Teriwulirwa gw'aba tayagadde alikole ki aliwulire. Awo njagala nnyo wajja kwetaagisaawo okunnyonnyoka okw'ekika ekyawaggulu n'okunnyonnyola likay nasiya al-ma'na walinatabayyan sobole okuba ntutuwa ku makulu n'okuba ntunyonnyoka buti bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala akowoola ebitono mu bikowoola ne kiba nga yasma'uhu man ba'ula wa man qaruba. Allah ng'ayagadde ebitone bimuwulire ebiri ewala n'ebiri okuki okumpi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukoowoola ekitonde
kyokka ne kiwulira Allah subhanahu wa ta'ala kyaba yagadde kimuwulire ng'ate ebisigadde tebimukoze eki tebimuwulidde. nafiu ila dalail alqati'at tuddeeko bujulizi. Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa nabiyullahi Musa yagamba nti wanadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya. Allah yakuwa nabiyullahi Musa ngali wala fa asma'ahu rabbuna tabaraka wa ta'ala namuwuliza eddoboozi lye wa huwa min ba'id. nabiyullahi Musa ngali wati ali wala wabula abasigadde tebawulira koola kwa Allah ng'akoola Musa. bannaqira kyebagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala lahu sawt ayina eddoboozi ng'owaba yagadde kinnoomu omuntu omu amuwulira abasigadde Allah n'aba ng'abasangula empulira nga tebayinza kumukola ki kumuwulira. Abdul Fatih tuli fenna ne wabeewo okukowoola Allah kwakowoola ng'ebitonde byonna bigenda kuwulira Allah subhanahu wa ta'ala. annida okukowoola Allah akowoola ekitonde asobola okukowoola ekitonde nga kimu kyokka n'akiwulizaako ku biki ku bigambo bye nga aya egamba nti inna Allaha yusmi'u man yasha. Allah awuliza gwakoze eki gwaba ayagadde n'amuwulizaako ku bigambo bye. omwadamu n'aba nga ya'i awulira naye ate abasigadde nga tebayinza kubanga babiwulira wadde bali wamu naki naye ate nga tamukubye kaama. salaamu alaikum. obaawo wategerekese munnantebe obitegedde ekyokulabirako mu Qur'an Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti wama anta bimusmi' man fi lqubur. gwe Muhammad toyinza kuwuliza abaana Adamu bali muki bali mu kabuli. wabula Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuba nga abawuliza ku bigambo bye n'okuba nti bo bamuwulira naye ate nga ffe tetumukoze eki tetumuwulidde. niwajja hadith eri mu Muslim nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'atunula ku mwana Adamu aziikiddwa mu kabuli yatulaga nti yasma'u awulira qar'u ni'am amaloboozi gaaki g'engatto z'abaana Adamu nga bava kabuli bagenda bamaze okuziika. wabula ate ffe tuyinza kukitegeera nti oyo omwana Adamu n'okumanya nti oyo omwana Adamu kati awulidde enswagiro zaffe oba amaloboozi gaffe si bwe kiri. tukitegeera tutya? tukitegedde mu hadith ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'amaze kuba nti akitugamba kubanga Allah awulizaako gwaba akoze eki gwaba ayagadde. obujulizi namba 3 kwe kuba nti omwana Adamu abuuzibwa ebibuuzo ng'ali mu hayatu albarzakhiya ali mu kabuli wansi awo bwakubibwa ennyondo yasiihu sayha akuba omulanga ogw'ekika ekyawaki ekyawaggulu. fifenna nga ebitonde ebisigadde byonna biwulira okukaaba kw'omuddu oyo n'omulanga gwe illa thaqalain okujjaka ebisita ebimeka ebiri amajinni n'abaki n'abantu. wasuusamaga nti walaw sami'u la su'iqu. olw'omulanga omwana Adamu gwakubanga gw'amaanyi nnyo Allah n'amala atuwa chance ne tuwulirako buwulizi ddoboozi lye ng'amukubye ennyondo tugwa wansi ne tuzirika. wabula yasma'uhu alhayawanat walhasharat wattuyur. ebiwuka ebinyonyi ebisolo biwulira eddoboozi y'omwana Adamu ng'akuba omulanga amukubye ennyondo nti woowe. wabula ate ffe tetuwulira. kati waliwo kibaita sifatu sawt Allah okuba n'eddoboozi erituuka eri ebitonde byonna wabula ate Allah asobola okubaako gwawulizaako ng'abasigadde tebakoze eki tebawulidde. Badru Rahman ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tugenda mu bujulizi yaqulu Allah agenda kwogera afulumye eddoboozi agamba nti ya Adam wege Adam
فيقول آدم أقامت لبيك وسعليك وأنجم كما وانج الله وكتيبه فينادى بصوت الله سبحانه وتعالى نقول ندروز إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار وندروز الله سبحانه وتعالى أقول آدم نار ولد الله نام قامت تجم نار جهنم بنا أبفكم مجي كمغونغو era kyekimu nti okwanirizibwa kw'abaana Adamu bagenda okuyingira ejjana Allah subhanahu wa ta'ala nga baga nti udkhuluha bisalaamu kugenda kubanga kwowola bagenda kubanga ddoboozi nga lidde eri abantu b'omu jjana Allah ng'aga nti bagiyingire n'emiki n'emirembe naye ate abo munaabu jahannam tebagenda kubanga bawulira bigambo ebyo kuba bigenda kubanga Allah abasunsuddeko abajjeeko okuwulira okwo Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi n'obuyinza okubanga ajja ku muntu empulira ebigambo bye n'okubanga omala amukola ki Allah kyeyagamba mu Qur'an al-Karim innahum ani sam'i lama'zulun Allah sookussaawo omwana Adamu n'abanga awangadde ebbanga lyonna naye ng'amatu ge tegaggulibwangawo kuyingira mu aya za Allah wadde hadith za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Rabbuna tabaraka wa ta'ala hajaba nga Allah yabikka al-isgha okuwuliriza tufedna wal isma' nga tayinza kubanga ebiga bimuyingira matu innahum ani sam'i lama'zulun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masala mazito nsaba Allah subhanahu wa ta'ala gatutegeeze tugategeere. Allah alina eddoboozi wabula eddoboozi lye teri nga liryo bw'ayogera awulizaako gw'aba akoze eki gw'aba yagadde law alima Allahu fihim khayra la asma'ahum Allah abaddu abaagaliza ekirungi abawulizaako walaw asma'ahum latawallaw hum mu'ridun abawulizaako mateeka ge bagawulira tebeegomba kuwulira birala. آية قامت وفيكم سماعون لهم الله وليباو لزاكم صفة الصوت اجتندوا تشوكوبانت الله سبحانه وتعالى أين الدروزي إلى أجينا كولا بنادم ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده الله أجينا تكولا yamani bagamba sifatun kitendo kyeyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala era eddoboozi lye teringa ddoboozi ly'aboogezi teringa ddoboozi ly'abulango mujje mu nkuuka bannange teringa ddoboozi mujje mu konsati ey'enkwacyo wabula wano eddoboozi lya Allah subhanahu wa ta'ala awulizaako gwakoze eki gwayagadde amanyi kye bagamba nti waliwo eddoboozi Allah okuba nti agenda kukowola abaana Adamu buli omu awulire man qaruba wa man ba'uda ali okumpi n'ali ewaki ewala wabeere Allah gwawulizaako buwuliza ng'abasigadde weebali naye nga tebawulira Allah byabakola ki byabagamba. Ibn Taymiya mu kitabo ekitibwa sharhu ekitibwa aqidatul wasitiyya yaleeta ekizampo ya nabiyullahi Musa Allah mukowoola ng'ali wala tekitegeeza nti Allah yawoggana nnyo n'alyoka asunsulamu erinnya nti Musa jangu nedda wabula Musa Allah yamukowoola ng'ali wala wabula nga ye yekka yawulira ng'abasigadde tebawulira. kategerekese wanaadaynaahu min janibi tturi al-ayman wa qarrabnaahu najiya Allah yamukowoola ng'ali mabbali ga sayidi eri ku lusozi jabalu sayina olw'Sinaayi n'awulira fa asma'ahu rabbuhu Allah n'amuwuliza wa sami'a sawtahu n'awulira ki eddoboozi lye nti Allah akola ki Allah mpita naye ate abasigadde tebaamuwulira aye ne tumusembeza ne twogera naye ku ki kumpi kaama ate ffe hadith ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basaba ali batudde nga balina yeboogera ebitali birungi oli n'agamba nti Rabbuna tabaraka wa ta'ala yasma'una Allah atukola ki atuwulira omulala n'agamba nti la yasma'una idha ikhtafayna tayinza tuwulira nga twogedde kati kaama
mukyava mugamba nti yasma'na Allah atuwulira idha jaharna otuba twogedde ki lwatu aw ikhtafaina oba twogedde kati kaama kati Allah subhanahu wa ta'ala kukaama awulira era ne mu lwatu akola ki naye ate ffe owulira lwatu ate abasigadde oli wakkuma akaama abasigadde tebakola ki tebawulira sifatu sawt otwogera embeera ezifaanako bwe zityo abaana adamu mugamba nti ensonga zino sheekhe zayogera ezimu zijjawo Buganda zikola zitya eza aqida nedda omuntu nga muganda asigala muki tekitegeeza nti omuganda alina gatta kwani ku Allah era ddala soyeta nabalaga tyanedda Kaaba eyo okubeerawo yaliwo ng'ate Abawarabu tebakola ki tebaliwo n'amasanamu baleetako maleete tufuna kati bantu baleetako maki maleete era Kaaba yaliwo nga bo ate tebakola ki tebaliwo naffe omuntu atekitegeeza nti omuntu okubeera omuganda nti ate ayina kugatta kwani ku Allah ne kabaka kimugagattako kubeera musiraamu otekitegeeza nti wanaaba omusiraamu ajja kuba takyali kabaka ate kitegeeza nti okuba kabaka kitegeeza gatta kwani onimigamba nti ate obwakabaka bwe Saudi ate obwakabaka bwe Dubai bakabaka gye bali Saudi Brunei kabaka asinga obugagga mu nsi yonna we Brunei naye asinza Allah ng'alina emmotoka 600 cars ate emmotoka 6 kuzoza golodi naye avundamira Allah bagamba ye muddu asinga obugagga mu nsi yonna ayina olubiri ku ttaka ne waggulu kandi ebyo mwogereko mba njagala mubitegeere bulungi Allah subhanahu wa ta'ala waba yeesukkulumya n'abaako ne byasukkulumya tebitambulira ku ntegeera yammwe mathalan Allah yagamba nti la uqsim bihadha albalad Allah alayidde ekibuga maki Makka takirayidde nti olw'ensonga kirimu amazzi agazina oba kirimu baaji kalifa empango nnyo oba kirimu emmotoka ezaki ez'ebbeeyi Allah asukkulumya kyayagadde fifenna olw'okumanya kwe nga tekitasinzidde ku ntegeera yammwe wakadhalik Allah awuliza bannabbi mu mpuliza gy'akoze eki gyayagadde ng'abasukkulumizza mu bantu abakoze eki abasigadde nga si nsonga nti nabbi alina sobola kuba mulangira oba alina sobola kuba nga mugagga oba alina sobola kuba nga munene Taymiya kyava aleeta kye bayita sifatul ilm yabigatta bibiri ekitendo kya Allah ekyokuba n'eddoboozi tifenna n'ekyokuba n'okumanya yesemesa etteeka erigamba nti ya'lamu ma yaliju fi l-ardi wama yakhruju minha wama yanzilu min as-samaa'i wama ya'ruju fiha Allah amanyi ebiyingira mu dduniya ye n'ebifulumamu ebiyingira n'ebifulumamu amanyi baleetamu embeera ez'enjawulo ebiyingira mu dduniya ye bamalayika okuva waggulu ne bakka kuno kuki ku dduniya ebiyingira mu dduniya ye al-arwah Allah okussa emyoyo ne gikka mu mbuto z'abakyala nga bawezezza emyezi emeka olubwana nga awezezza emyezi emeka emyezi 4 ate ebifulumamu al-amwat Allah emyoyo gijjamu abantu ne bakola ki ne bafa bamalayika Allah okuba nti abajja mu dduniya ne bambuka waggulu Allah okujja ku bantu okusaasira n'okubassaako adabu ya'lamu ma yaliju fi l-ard amanye ebijja kuno ku dduniya wama yakhruju minha n'ebivaamu wama yanzilu min as-sama n'ebikka okuva waggulu wama yakhruju fiha n'ebyambuka okugenda waggulu ebikka okuva waggulu mulimu bamalayika mulimu rahmat mulimu barakat mulimu emikisa mulimu okusasa mulimu bamalayika ate ebyambuka mulimu amalu ibad ebirimu gy'abaana adamu gyambuka ne gigenda waggulu kubanga wala yuhituuna bishay min ilmihi illa bima shaa tekiyinza kubeerawo okujo nga kiri mu kumanya kwe ate Allah ng'amaze kyagala sheekh agambye ya'lamu ma yajri fi l-ard Allah amanye ebijja kuno ku dduniya ma yadkhulu fiha min al-qatr enkuba walbudur walkunuz walmauta Allah amanye ebiri mu dduniya muno omuli okuba nti abantu bafa n'okuba nti enkuba etonnya wama yakhruju minha kaji naiva mu dduniya min an-nabat ebimera walmaadin n'abantu okujja mu golodi wa ghayri dhalika n'ebirala wama yanzilu min as-sama n'ebikka okuva waggulu min al-matar enkuba walmalaika n'amalaika wa ghayru dhalika n'ebirala ng'ebyo wama ya'ruju fiha
n'ebyambuka ay yas'ad ebyambuka min almalaika bamalaika okwambuka waggulu wal a'mal n'emirimu gy'abanadamu wa ghayru dhalika n'ebifaanako ng'ebyo kubanga eduniya ye n'eggulu lirye kubanga okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetooloola ebitonde byonna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الفتح تلفنا نعم كتولي وا مسألة المسألة قد بس تقال الله ولي زقوا كوزيش بويا قد وبوكو بانغا ولي زابان تشي بنا غوكولو كجوكو إلى أقول نقول قيام بل منتو أجينا كوليلا أجينا كولاتي كوليلا الله ما أجينا كولا بنا دام وابونوني توامتازوا اليوم أيها المجرمون مجيم منا أبغت تقاني الله سبحانه وتعالى إذا توالب نتبينو بيسات بتامبيرا بين الدالة الله كوغلنا بانا دم بانا يغلنا بود دالة دني الله تنوري لي تونde باتنوري دني لو دالة دني الله تكوزي تونde باتكوز دالة نقول تجمع حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة بسط الله تجينا كوغلنا بكو نقرات القيامة ولا ينظر إليهم تجينا باتنولكو ولا يزكيهم تجينا باتكوزا ولهم عذاب أليم من بلد انتو مولدا موكوبانتي ربنا تبارك وتعالى يكلمك الله كوغلناتي ناوي نو قرامة دالة الله كنت نوري له ربنا تبارك وتعالى ينظر إليك الله كنت نوري نو قرامة نريد دالة ni Allah tukuza banadamu nalyo kiki dala kati n'omuntu okuyira ku ddoboozi lya Allah nalyo kiki dala kati sifatul ilm erimu emiteeko fe abanadamu mu kumanya tumanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagadde tumanye ebitambulira mu ntegeera yaffe oche baita al-ilm al-muqayyad okumanya Allah ko yakomeka ko bitonde nga ne bwokorocha oyina kyotayinza tuukako nga abaddu okumanya eddoboozi ly'omuntu livaawa abazungu bannasayansi bamanyi kyebayita vocal code wabula nti eddoboozi liva wano omwoyo gujja gutya mubiri gw'omwanadamu guvaamu gutya tukoma ku ebyo nabbi byatugambye wabula nti oguteeka gujja oba guva wano ngulaba gujja nedda ekyo Allah kyakikola ki teyakituwa kukikola ki kukimanya omuddu okumanya nti bannaye kati neebaka omanyi budde bw'oyingira mu buliri wabula essaawa nti kati bakuggyako ddakiika bweziti Allah wanyigira swiki tetukikola ki tetukimanyi Allahumma anta khalaqta nafsi ay Allah gwe watonda omwoyo gwange وانت توفاها لقوا قلت فإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها سوى كذي لو سمد له يوم وقيلوا كويبك الله يا مني تكلمنا كل جاكو سويتش ويبك أتى يا مني دوا كوزوكوسا إنجا يعلم الله سبحانه وتعالى جيسي قال زيين غاتي غايه كبان الله تقامت ولا يحيطون به علما أي تنزم من يين غايه wabula teffe Allah tumanyi ffenna buli kamu mu ibadat bamalayika balina ibada ze bakola nga zo zeeyawulidde kuki ku bo nti obagenda ku ruku asobola malayika okugenda ku ruku n'amalawo ebbanga lya myaka mutwalo gwe kyotasobola gwe Allah n'akuwa takuwata ikhtiyari amaanyi g'okusalawo ogamba subhana rabbi al azim emirundi emeka esatu ng'okola ki ng'ovaawo toyinza sinza Allah nga malayika wamukola ki wemukola ki wemusinza ekirala gwe toyina ffe tulina kumanya ko tuyinza kumanya ffe nga ffe okuggyako ko Allah kwatukumanyisizza nako wabula okumanya okusembayo okumalayo ku buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala akuyina aya egamba nti la ilma lana illa ma 'allamtana tetulina kumanya kwe tuyina okuggyako okwo
Allah kwotuyigiriza era kwotumanyisizza nako. Qala subhanak, wayawukana Allah subhanahu wa ta'ala la ilma lana illa ma 'allamtana, tetuyina kyetuyinza kumanya okujjako ekyo Allah kyatukoze eki kyatumanyisizza nakyo. Newerawo okumanya omwanadamu kwajja nako mu dunya Allah kwamuwa okugwa mu kibaya kyawahil gharizi nga we twalaba nti omuntu ajja amanya okuyonka olumusa ku bbeere ng'ayonka, omusajja ajja amanya okwegatta ne mukyala we tebiriko kumusomesa. Allah ashikuwa nga ojja nakyo mu ilmu, ojja nakyo kuno ku dunya. Manyi nga beesembesa aya egamba nti wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Omuddu okwogera Allah amusakuba malayika abamusomesa n'ogenda ng'oyogera. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Teri asomesa mwana kwogera. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byemuko ilimu jawo omwanadamu ng'agenda muyamba mu mpangaala ye. Oba kategerekese tuli fenna waba teri yayina kumanya kwayina ng'ate Allah takumanyi. Oba muntegedde bulungi bw'onoogamba nti wanaaba olumanyo kati bana wanaaba ki? Nedda, toyina kumanya kwoyina okujjako Allah kwakumanyisizza. Manyi baleeta amasala ga ghaibiyat Allah bye yeesigaliza. Ibn Taymiyyah yagamba nti ezo aya ziraga anna fiha ithbatu al-ilm, zirimu ithbatu ilmu Allah subhanahu al-muhita bikulli shay. Mulimu okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi buli kimu. Ogamba nti ya'lamu ma yaliju fil ard wama yakhruju minha wama yanzilu min as-samai wama ya'ruju fiha. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala ayina bye yamanyi ye nga ye ng'abanadamu ne bakola batya tebayinza bimanya. Obujulizi Allah we yagamba nti wa innahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah ayina ebisumuluzo ebiggula ewali okumanya okwokwese nga yekka yakumanyi. Wa ya'lamu ma fi al-barri wal-bahr, amanye ebiri ku lukalu n'ebiri mu nnyanja. Yagamba nti wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wadde kikoola kugwa Allah abakimanyi. Wala habbatin fi dhulumati al-ard, wadde empeke kumera mu kizikiza ekyaki ekyekiro ng'emera mu ttaka Allah agimanyi. Wala ratbin, eyokkala Allah agimanyi. Wala yabisin, mwattu n'eyogamba nti yakuvunda oba yakumera Allah agimanyi. Illa fi kitabin mubin, ebiri mu puroguramu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati al-ghaibiyat Allah subhanahu wa ta'ala ayina bye yeesigaliza. Sheikh yagamba nti mafatihul ghaib khamsa la ya'lamuhunna illa Allah. Allah byesigaliza biri bitano nga teri abimanyi okuja Allah subhanahu wa ta'ala. Ngajja mu hadith ibn Umar radiyallahu anhu fi sahihaini mu Bukhari ne Muslim ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina mafatihul ghaib, ayina bye yeesigaliza nga yekka yalimanyi. Khamsun, biri bitano la ya'lamuhunna illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yalimanyi. ثم قرأ والنبي محمد ناصم التكال يا الله لقانا إن الله عنده علم الساعة. الله يا من يقيام شبنا قبيل ودي وينزل الغيث، يا من يبقى يقتن يدنا ويعلم ما في الأرحام، يا من يكلم النبان يا بشارة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إلى يا من شبنا قبيل وينتم منتشمني وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله يا من يوم دير واجينك فنوه واجينك كفيلة. أنتم تقولوا كلوا nebagamba kansa goyina leukemia wa musayi toyinza kuwebza wiiki. Omusawo bwato we yaŋŋambye muleke ndi ebyange. Niwayitawo emyaka 3 omusoga agamba ng'okyakola ki ng'okyamoga. Eqiyama teri omwana adamu amanyi kigenda kubeerawo ddi. Enkuba kyova olaba bano abassa ku TV bassako kye bayita weather forecast, enteebereza y'obuki y'obudde. They are not sure, tebali sure, bagamba enteebereza, kubanga ebyo Allah yabikola kiki yabyesigaliza. Enteebereza y'obudde tebali sure.
Allah yamanyi enkuba ddi lwegenda okutonnya, yamanyi ki ekigenda okubeerawo enkya, yamanyi ekiri mu nnabaana y'omukyala, yamanyi omwana Adamu agenda kufa ddi nawwa waagenda okufiira. Assalamu alaikum. Wabitegerekese kati sifatul ilm Allah ogamba nti wala yuhituuna bishay min ilmihi illa bima sha. Ekyamanyi kye bayongerako kwe kulaga abaana Adamu nti Allah subhanahu wa ta'ala la yanam, teyeebaka, wala yansa, ate teyeerabira. Okwerabira n'okwebaka bitendo ebyobukendeevu. Allah nga we yagamba nti la ta'khudhuhu sina muqaddimatu an-nawm, Allah tasumagira wala nawm, atakola teyeebaka. Ate ffe ekiraga ntuli bantu abajjudde tulina okwebaka, era twaliwo n'abasumagira kati mu masjidi essaawa eno. Kyova olaba nabiyullahi Musa ne Harun abasajja kufa bamubuuza nti faman rabbukuma ya Musa, omulezi wammwe y'ani? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu, omulezi waffe Allah yawa buli kimu kyonna obutonde n'akitonda. Thumma hada, oluvannyuma ematu n'akiruŋŋamya mu mpangaala. Qala fama baalu alquruni alula, bamuuza te emirembe egyayita biki ebyagigwako? Qala ilmuha inda rabbi fi kitaabi, Allah yasinga okumanya, wabula biri mu kitabo ekiri gyakola ki gyali. Musa yogerako n'agamba nti la yadillu rabbi, Allah wange taggwaawo, wala yansa, ate teyeerabira. oba bitegerekese. Sifatu sawt, Allah ayina ki? Eddoboozi. Sifatu ilm, Allah ayina okumanya ku buli kimu, ku buli kimu. Ekirala Allah subhanahu wa ta'ala talina kyeyeerabira. Era ebigambo by'okuba nti ababbi tulina endowooza etali nnungi, era Allah subhanahu wa ta'ala fe abagamba nze Katonda alabika yanneerabira. Allah teyeerabira. Ebitonde byonna bimanyi kulw'okubanga ye yabitonda. Toyinza kugamba nti akwerabidde nga ye yakussaawo. Olw'obujulizi obugamba nti huwa a'lamu bikum, yasinga obbamanya, kubanga id ansha'akum min al-ard, mu dunya ye yabassaawo, akumanyi nnyo nosinga nnyoko ne kitaawo. Wa idha antum ajinnatun fi butun ummahatikum, yatumanya nga tukyali buzzizzi mu nnabaana z'abamaama baffe. Kati waliwo ebigambo bitera okwogera nga si bituufu. Ekigambo ekigamba nti nze Katonda yanneerabira, ekyokubiri Katonda ayamba yeeyambire, kigambo kya bukafiiri. Tolinawo weeyambira n'akuyamba. Byonna omwana Adamu byako ne pulaani z'akuba zisinzira ku program Allah ze yamutegekera. Mathalan, goyinza okugamba ogenda zimba essomero, si bwe kiri? Lwaki olizimba? Abaana osomeramu bonna baana bo, oba baana ba kitaawo, oba baana ba jjajjaawo. Ogenda okugamba nti ozimba essomero bifenna nga boosuubira okuba nti bagenda ssomeramu naye bitonde byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana mugamba mnyateekawo ka bizinesi kadduuka, gwe ogenda obyegulako nga wowewa ssente woobirya, ogenda kukola otya? Era oyina bomanya bagenda okujja bagule nga naye bitonde byani? Bya Allah. Okuva ku pulaani gy'ogamba nti okuba osseewo akaduuka ne by'osuubula okussa mu dduuka, abyo Allah ye yabitonda, tolinawo weeyamba. Olw'aya egamba nti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yabatonda ne bye mulikola. Gw'ogamba nti oli mulimi, olima ku ttaka lyani? Lya Allah. N'empeke zossaamu mu ttaka kasooli, nazo mpeke zaani? Za Allah. N'enkumbi bagikola mu kyuma kyani? Kya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kyova olaba muno mu dduniya tubaatisa bubaatisa, byonna bye tukozesa tuba kyetuyinako buki? Kyetuyinako buyinza. Bukeera bukeezi ku makya ne bagamba nti omusulo gw'abantu bagugula. Bizinesi gye ziri nga musulo temugiwulirangako. Abalunda envunyu temubawulira?
bukera bukezi mwenyaga ennuuni ya bbeeyi eva mu mpuuta bukera bukezi ku makya ne bagamba nti aa oyo kyajja mu lufula awo abalina bekwano gyamu bamukolera mu lufula eno meat paaka abakyalina bajja nga bagaba ssente nnyingi wabula nga baagala bwereere bwa nnume ze bagula obwereere bw'ennume nga bwe bagula ensajja fifenna nga buli nja kukozesa lunyolo nga buli bwereere bwa nnume ekya emu babugula emitwalo 10 egya Uganda naye nga abantu basaze nti nga babusuula ebbanga ddene wabula omukyayina ng'alina ne firiji mwabussa nga wakagisala wali nga bakuwa 10 ye tayagala nsigo tayagala kibumba tayagala mutwe tayagala ddiba ye ayagala bwereere obwa ebwente ennume salaamu alaikum oba mubitegedde nam kateri mwanadamu pulaani gyayinza kuba nga nnene nnyo nga Allah tagimanyi ekyo olina pulaani gy'oyinza kuba nayo nga yamunda nnyo nga Allah tagimanyi kywa mu dua istikhara tugamba nti allahumma inni astakhiruka biilmik ay Allah nkwebuuzaako olw'okumanyako wa astaqdiruka biqudratik era nsaba Allah nsobozese kuba gwasobozesa buli kimu kyonna wanta ta'lamu wala a'lam Allah gwomanyi buli kimu nze sikola ki simanyi kubanga Allah alina okumanya okukola ki okumalayo baganda bange ab'ebitiibwa n'olwekyo mu mbeera efaanako bwekyo ye Sheikh Ibn Taymiyyah eyalaga ti Allah subhanahu wa ta'ala okubanga ayina okumanya ku buli kimu kyonna kulwokubanga ye yakitonda ate eri mwanadamu ayinza kubaako kyakola okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'akimanyi alaba amanye ekiri mu kizikiza amanye ekiri ku lukalu amanye ekiri mu nnyanja amanye ekiri wansi mu ttaka kulwokubanga byonna Allah subhanahu wa ta'ala eyabissaayo waliwo bwe muyita obusiisi obuko obutono ennyo abamugamba biku abamugamba ebikunnembe abamugamba enkwa nebabanga ng'akatono ennyo waliwo buno obuwuka obutera kubanga bulinga obwaka mubumanyi muzita munyenyi naye wabuuka si bwe kiri ekiro ubanga busanye waba olina sizoni weggwako oyinza obutaddamu bukolaki bulaba wabula buba bwaka bulina amasanyalaze okitegeera ne silver fish nawoli ebyennyanja ebiba mu nnyanja nga nabo birina amaki amataala si bwe kiri babiyita batya electrospecies simanyi ebyennyanja ebyamasanyalaze buba mu sayizi nga silver fish nga mukene mumanyi wabula nga ate bwo ebyenda byabo bikola ki byaka eyo byonna wadde azungu abikolako research Allah subhanahu wa ta'ala abitonda ate nga abikola ki abimanyi kati mumbeera efaanako bwekyo toyina kyogenda kugamba nti okimanyi newoba onaabalumanyo NB mulahadha salaamu alaikum Allah olw'okumanya kwasukkulumya kyonna kyaba yagadde okusukkulumya nga tekijja mu ntegeera y'abaanaadamu wabula Allah subhanahu wa ta'ala ng'akisukkulumiza tuli fenna mbawadde ekyokulaba ng'ekibuga Makka ekibuga Makka tokigeraageranya na Muganzi Lwazza oba na Kampala oba Masiro oba Dubai oba Abu Dhabi Allah tesukkulumya lwa bizimbe nedda ekisukkulumya ye nga ye kubanga amanyi Allah asukkulumiza olusozi laga nti wattur wa kitabu mastur fuzi Sinai yambaga Allah asukkulumiza fuzi Sinai Allah kwegera Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam asukkulumiza ye nga ki ye nga ye era tuga nti Allah subhanahu asukkulumya ebigambo ebiri mu Qur'an al-Karim ebigambo bye tobissa ku level yemu na bigambo bya mubalago ogw'omuziro gwo oba bigambo bya beene oba bigambo bya kabaka oba bigambo bya mwogezi yenna Allah asukkulumiza ekitabo Qur'an al-Karim tokissa ku level ya nkuluza eddiini ya Buganda tokissa ku level ya bitabo by'omanyi zinunula things fall apart kino achebe Allah agisukkulumiza osinga ebitabo ebikoze eki ebisigadde waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub yenna asukkulumya ebyenkizo bya Allah kiraga nti alimu akati Allah subhanahu wa ta'ala bw'oyinza okugamba nti nedda kino kya bbeeyi nnyo olw'ensonga bakissaamu ssente nedda
Allah asukulumya kyayagadde olw'okumanya kwewala ate okwetoolodde ku buli kiki ku buli kitonde era ku buli kimu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Njabbawo ekyokulabirako Umar ibn Khattab radiyallahu anhu taafa yeetooloola bil Kaaba n'atuuka ku Hajar al-Aswad ku jjinja eriddugavu n'ayogera ebigambo ebigamba nti arif annaka hajarun, jjinja gwe nkumanyi nti oli kiki, oli jjinja. lawla anna rasul ola senga si nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarana yatulagira okuba ntukwatako sandikoze eki sandikute kubanga oli jjinja buki buyinja, wabula jjinja eriri ku Kaaba wateyiri nga masengere oba ntegerekese wembyogera bwe nga mugamba tulumba Obuganda nedda mbamba wabyakulabirako. Era bwe kiri nti omwana Adamu ebbanga lyamala nga awadde ekitiibwa Allah byeyakola ki byeyasukkulumya bimu ku biraga nti akyani. lawla anna rasul istalamak, senga si nabbi Muhammad yakwatako alina atwaga tukwatako sandikoze eki sandikutteko jjinja ggwe. wabitegerekese olw'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kwakola ki kwayina okwekika ekyawaggulu baganda bange bebitiibwa. nekyo njagadde mu sifaatu lfi'liya olunaku lwaleero tumanye assawt eddoboozi erya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alina eddoboozi wateyiri nga liryo. Allah yeddoboozi lye asobola liwuliza abaki abantu bonna man qaruba man ba'da. ekyokubiri asobola liwuzaako gwakoze eki gwayagadde wadde ayinza okuba nga ali mu bantu bangi Allah n'asalawo ye yekka alikole ki aliwulire. ekyokubiri ye sifatu al-ilm, nti okumanya kwa Allah ko si kwaffe nti omala okusoma ovuga piki omala okusoma okukola ki nedda. okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimu al-ghayb wa shahada, amanye ebyekwese n'ebyoyolefu. in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu, mwolesezza ebiri mu bifuba byammwe oba mubikwese innahu alimun bidhati sudur, Allah amanyi eri mu bifuba by'abaana Adamu. kyekimu ne kusaba kye twalaba nti omwana Adamu kubaako kyasaba ekitegeeza kuwogganira Allah oba amale kuwoggana nnyo nedda. oba oyogedde mukama tuli fenna ate nga kyamumpisa omuntu okusaba mukaki mukama kasi bakadde bange oba oyogedde mu lwatu Rasul yagan irba'u ala anfusikum, mwogere empola temuwoggana kubanga balokole nkitwala nedda seebyo. irba'u ala anfusikum fa innakum mazima ddala mmwe tad'uuna musaba la tad'uuna temusaba al asam kiggala, temusaba kiki kiggala, gwe musaba sami'an awulira basira era alaba, aqrabu ali kumpi nnyo ila ahadikum eri omumwe min unqi rahilati, nosinga omuguwa oguli muki mu nsingo y'ekyebagalwa kye, nosinga ebisumuluzo by'omumotokayo, nosinga ebisumuluzo bya pikiyo, nosinga omuguwa gw'eŋŋamiyayo oba gw'embalaasiyo. kati ekitagisa nti male kuwoggana nnyo nedda. irba'u ala anfusikum, musabe mpolampola nga mukkakkanye kubanga omusaba awulira ate amanyi buli kiki bwe kimu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. n'olwekyo njagadde amasala ago bagana nga babitiibwa tugongereko ekigambo ekigamba obuwarabu si ddiini, abuwarabu kiyala n'eddiini kiki kiyala. omuganda tekitegeeza kusamira, omuganda kiyala n'obusamize kiki kiyala. kati bakadde bange amasaba abantu okuba gavaamu abasiramu ne baba mu shirikiyati tekitegeeza nti bamashayikhi balwanyisa Buganda nedda. obuganda kirala mbagambe ne kabaka beene tifalakale bange kimbakatako naye kukkirizaani Allah subhanahu wa ta'ala nga abasigadde era bakabaka gye bali nga bakulembera abantu era nga basinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. abawarabu nga bakola bati warabu nga basamira obuwarabu kiyala n'obusiraamu kiki era baaliwo nga basamize. ne bayibuli ey'oluwarabu gyeri kati manyi obigattagattaawo manje gatubyawule akalala mwe mugamba nti anedda obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe abantu okulwawo otegeera obusiraamu tekitegeeza nti ebyobuwangwa n'ebyobusamize bye byasookawo buki kubanga kintu yajja mu mwaka mu kyasa eky'ekumi n'ebibiri
kintu bwajja wano abaganda bwe batandika era ebyafaayo bigamba kintu walabibwa abantu abasigadde tebamutegeera bagamba ki kino ne bagamba kirabika kintu ne tubabuuza ekyasa ky'ekkumi eky'omwenda eky'omunaana mwe mwaliriddawa salaamu alaikum kalima njagala omuntu we butyo bubatuulemu muleme kwebuzaabuza kati ate ddiini busiraamu yeeraga ate bajjajja bakintu temuboogera kintu wabanga ye fasiti muganda ani amuzaala era maama we yaani gwahumada mwaba bisomesa muhammadi kibumbiro kati obusiraamu tebulina kisas tebulina byafaayo tufenna nga biri muallaq nga biri awo bihanginze nedda tuva mu adamu fenna tuba nti allah yamulayira weyagamba nti la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walid wama waladat kala zonna ze mulaba bampi banene bonna bamu nabiyullahi adam alayhi salatu wassalam kane wajja kyetugamba nti buganda abantu bajja mu mpuuyi ez'enjawulo kubanga abaganda bali connected ku mawanga amalala nga wojja osanga Bemba Musota yaleeta omuziro gw'emmamba n'abatanzania okujja wano naye baali baawukayawukamu tufenna nga tebali kiki kitole naga ffenna tubeere buki Buganda tubeere waki wamu ne bagamba buno buki Buganda era tuli baki tuli Baganda tuddayo ku kyetwalaba nti wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah sokuŋŋanyiza abantu awantu ne bafuuka kirala kategerekese kati mu mbeera efaanako bweti mwe mugamba nti mutwadde ku tawhid essabo balyokye mukyala masabo teri sheekha agenda ku kyalo ng'abuuza ani aliina hajati ani aliina owange olina ekibbo wansi w'ekitanda kijje teweri ffe batuyita ne tugendayo ekisinga okwewuunyisa batuwa amafuta agagendeyo ne bagula n'amafuta agagenda ebyokye ne baluwa za poliisi n'ez'ekyalo teri yali agambye tyabadde nange buli atalina ssabo buli alina essabo tasaayira wano buli atalina essabo tateekeddwa kuba muganda nedda obuganda tekitegeeza muntu kuba mushiriku si bwe kiri eyo misconception wabula kitegeeza ddala omuntu okutyani nanti bannange allah ye yantonda nga ni muganda kansinzaani allah era okwawula allah abatera okugenda e saudi makka madina abalangira babeerawo nga batudde mu darusu nga basoma ilimu babeerawo mu swala tekitegeeza kuba na ssabo si bwe guli tekitegeeza kusamira mwe mwaba bitabula ono omusajja omugogo w'e Dubai we yafa bamusuzaawo era bagamba akoze eki afudde bamuziika mu ssanda mmeka 3 mu musenyu tebagamba nti eŋŋoma yeevuunise oba aseeredde oba yasimudde nedda bagamba afudde bamusa mu ssanda 3 ne bamusaalira kwe kutegeera baganda bange ab'ekitiibwa nti byonna allah bye yatuwa mu qabail nti olina ekika oli muganda birina kukuyambako tutegeeraani allah subhanahu wataala so tebikusindika mu gatta kwani mwene mugamba nti ebikolwa by'okusamira byaweebwa kabaka kintu kasozi nnono yensonga kibiyita ebyobuwangwa n'ennono nakyo kifu ekituufu ebintu byemulaba kwalula balongo tubifenna kusamira kati bange ebimu byava saidi awo Tanzania nga byaleetebwa abasajja ebigo bya mugenyi ne bijja ne kabaka Bemba Musota era yabatawaanya nnyo bagamba yakubanga nga woomulemu waba akulemeddwa nga ate asobola okunyiga epeesa era mu majinni ne bagamba n'okugamba nti afuuka omusota ate wankwe nnyo ebyo ebyafaayo weebiri wabula abo si bannabbi ate si allah ate siki tusigala tukulembeza amateeka ga allah ne Qur'an al-Karim ne hadith nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qur'an eno ne bannabbi bonna tumwa eri walodi wayidi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin allah yamutumanga kyakusaasira eri ebitonde ki
byonna twamu hadith ya hijjatul wida rasulu sallallahu alayhi wa sallam yabagamba ti wa in ta'ammara alaykum abdun habashi niwa mattunga kulagidde okutya Allah muddu wabula atenga muddugavu obanga munnakyalo. Salamu alaykum. Nga muddu mwavu atenga muddugavu atenga munnaki kasitagamba nti qala Allahu ta'ala oba nagamba nti yaqulu sallallahu alayhi wa sallam mulina kuwulira buuliza alaykum bisam watta'a mbalamira okuba nga mubawulize ate mubabaki bagomvu wa in ta'ammara alaykum abdun habashi namattunga abalagidde muddu ate nga muddugavu munnajalo alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyyin addu alayha binnawajidi mbalamira mbere ku nkola yange byenkola y'abalungamyi abalongofu basahaba mubyekwateko n'amannyo gammwe amagego kyembagambe ti da'wa ya nabbi tifenna ne Qur'an naffe abaddugavu abali eno etukola ki etujjayo wakadhalika awhayna ilayk qur'anan arabiyya litundhira umma alqura wa man hawlaha nakusa Qur'an mulimi lwarabu otiisa bali mu capital city Makka n'abali alqura almutajawira n'abali eno mannyo gaseka kyebongotoko tulifenna nateete kisenyi tufakadabanga kaliisizo bonna litundira umma alqura wa man hawlaha n'abali emabbali eyo mune mugaa nti kabaka talina kuba musiraamu naye alina kuba muki kuba musiraamu bagana nga bitiibwa era alina kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kabaka pulezidenti baani bonna olwokubanga Qur'ani amateeka gaayo gali walodi waidi nabbi Muhammad ali walodi waidi. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر من امثالكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كجون wali waina kyabuuza Abdul Fattah songa zitegerekese kujja wali waina kyabuuza Amiri Kibumbiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.